katonda be batugamba nti katonda bamuyite katonda ne batugamba batya nti bebasinga okumanya katonda netumanya nti ye kajingo ye kalimagezi ye liiso ddene eriraba buli wantu ye katonda yatonda mukitegedde bannange saagala mweralikireyo neraliikiranga ne bagamba nti wuyo omuntu wafe afudde tebamusabidde kati abasooka okufa nga bannaffe tebannajja bagenda mu muliro ate omuntu wa katonda alabikira mu bikolwa so si kwambala mudaali ne guleebeeta so si kutema mpale neekoma eno wabula omuntu wa katonda alabikira mu bikolwa kati maamube yawajjanjaba abantu ne batereera oyo aba asissa be bayita nti abasamize abaseemize emibi emize giba mibi empisa zennungi ono abasamize kati aseemize katonda amutwala atya mu muliro katonda ayagala abantu bokubonaabona ayagala abantu babeere balungi bugagwa kyaffe wano mu Afirika be bayita abaddugavu mu Luganda luli olwekusiba be bayita abazimi be baddugavu omuzungu yatulabanga abahuyahuya abatategeera abatalina magezi naye agenda okwesanga nga naffe tutegeera ne batuwasa netuwasa era omuzungu bw'akwata ku muddugavu asolobeza n'okusolobeza abalagala okusanyawo ebyobuwangwa byaffe kakati essaawe ne babissaamu n'ensimbi ndaba wano akagambo ka luzungu gundi heritage tourism board kakati abo bagenze bajja bebasa ne mu nsiisira esinga obunene mu nsi yonna ey'ekasubi nabulagala ne basaamu ssente okulaba nti bagizaawo esobole okuddawo naye mu kusooka mu mwaka gwa 18 mu mwaka gwa 1917 omuzungu yajja n'alagira Sir Edward Mutesa nti bino byonna babiwere esaagala kuddamu kulaba bya buwangwa na nnono luno olw'obuwangwa twolesezza okukomaga lwaki nti abantu balowooza nti olubugo sitaani bwakusanga ng'olwambadde tayagala akulaba nga sitaani kibi nnyo naye tuleese okwolesa olubugo olwo mumanye nti olubugo olwo luva mu muti gwa mutuba omutuba gwe guvaamu olubugo era kwe kuleeta ebintu ebyo ensaamu emikomago omuti ogwo ogw'omutuba gwe tususumbulako ekikuta ne guvaamu olubugo tukubiriza abantu obutasaanyaawo miti tusimbe emiti tukuume obuwangwa bwaffe entobazi tebazisaanyaawo kwegamba obuwangwa bwaffe busobole okuba nga bubeera ku ntiko ffe abatwala ebyobuwangwa mu kifo kino tubadde n'ebitusomooza bingi nti abantu bave ne bajja ne bagula ebifo bino ebyobuwangwa ne bajja ne batutulugunya ne batutwala ne mu makooti nga baagala tuveewo naye tulwana bwezingirire obutadda mabega obutasaanyawo bifo byaffe tulwana bwezizingirire okulaba nti ebifo byaffe ebyobuwangwa bisigalawo ng'ekifo kino ekyamubeeya ekikuŋŋaanya abantu abangi bwe bati eryange nze Kabona Mukasa Lubowa Kalyowa owenzikiriza ey'obuwangwa abazadde baffe abazaala abaana tugenda okubanga abaana badda ku masomero naye bassebo ne bannyabo njagala okubategeeza nti amasomero malungi naye tegasobola kukunjula baana nga bya buwangwa na nnono abaana mulina okubakuliza ku musingi ogw'ennono n'okutya katonda waabwe naye ng'ekikulu ennyo okusobola okutya ennono zaabwe ze bavaamu era olunaku luno tulina okulujjumbira ennyo okulukuza kubanga luliko ebintu bingi ebisaanyeewo ebisaana okubanga bidina okubanga bidda okukuuma ensozi zaffe zino ezibeeramu ebyamagero n'amaanyi ag'enjawulo katonda ge yatonderamu kubanga bajjajjaffe bajjanga mu nsozi zino ne basobola okubanga boogererako ne katonda waabwe n'asobola okulaba nga abanunulamu ebyo ebibatawaanya ensangi zino kubanga ze district twakola promotinga culture sites zaffe ze tulina mu bitundu naye batuba nga tutandiseeko entandikwa teba ntono kubanga tujja kubeerawo tulinde esente zaffe za gavumenti zirwawo naye batuba nga tutandise n'ebitongole ebitukwatiraku kijja kutambula bulungi ebintu byaffe ebyobuwanga abamu ffe twabyona bali wano mujjukire twalina tusaddaaka baana mungi mu buyukwe naye nga bagamba bava wala bakikiffe nga tetuyinza kumanya mutuufu naki namulundu kwe kulonda abo abantu bano ababikulira babinoonyereze kubanga ne wenajja noŋŋamba waliwo omusambuzi nja kusigala nga amaguluwa bo baba bakulabo basimanyi naye nga gwosigala oweebuuza nga ofiisa kati ntandikirewa kyova olaba tetusobola kukola nga district oba nga gavumenti eya wakati nga tetukwataganira bannanyini bintu byabwe bano
kubanga bwe kiba kizenga ekyo mugabo wange jangu otuyambeko wano embeera ekoze eki egaanye. Abazanyisa ebifo bino tebamanyi kye bazanyisa era oyinza okulowooza nti ebifo bino oba kyolaba tekiriiko buyinza bwakyo oba n'ennono zaakyo, naye buli muntu akizanyisa ekifo kino ayina akatyabaga kamwolekedde lwa nsonga nti buli kyaba agobedde kyonna oba emirembe gyononekala nga bwe kyambula omuntu aliko ebizibu ne bimugwako era bw'atyo omuntu ayolekedde okwonoona ebintu byano n'okuyisaamu amaaso era bw'ayolekedde akatyabaga ak'okubeera nga bino byonna bye tweyambula ffe okuva wano biba birina okwolekera ye adde byonna bikuvaako n'osigala n'okubadde nga bw'onaaba ng'ovudde mu nnimiro ng'owulira obuzito nga bukuyenze bw'omala okunaabako n'oyambala obulungi owulira emirembe n'essanyu akati n'okunaaba amazzi gano ag'omulongo mubeeya owulira ng'owewuddwa ebizibu byonna